Uganda erinnya nze omugenzi Boogere Peterson nsaba akalulu ekintu kyensookerako kwe kukola ku bya free transport. Uganda tulina amafuta agatumala tugenda tutambulira bwereere teri agenda kuddamu kaaba kizibu nti leero nakoleredde transport. Uganda temugenda kuddamu kuwulira nti omugagga yafiiridde mu kinaabiro nga anaaba tugenda kumenya ebikomera tujje ebinaabiro mu mayumba tubizze wabweru. Tutekeko drone ezirondoola okulaba abagagga bafaaki. Uganda mbasaba akalulu tugenda teekawo olunaku lwe tuyita okwemala eggoga tugenda kuba buli lwakusatu nga tujja ne tuvumagana ekyo ne kiggwawo. Uganda mbasaba akalulu ngenda bakolera ebintu bye mubadde temulabangako teri mukazi agenda kuddamu kukola. Buli mukazi ogenda siiba waka omusajja akulabirire ne gavumenti yekulabirire. Uganda tetugenda kuddamu sasula amasanyalaze gafi. Uganda tetugenda kuddamu kugula data waffe tulina sente ziva mu bintu ebyobulambuzi bye bayita environment. Uganda ngenda kubakolera kyetuyise dead day ebadde teri mu Uganda. Omuntu afa dead day tebaddeewo nti omuntu bw'afa aziikibwa olunaku lumu ku Mande tugenda kubeeranga mu kuziika so sikeera agenda ku mirimu. Omuntu bw'afa aziikibwa ku Mande era buli muntu takola. So Uganda tulina bingi n'akafecce nsookera ku muntu wa wansi. Tulabe ng'omuntu wa wansi ali bulungi mumpa akalulu kamwe. Akabonero kikere. Ekikere kino si kya bulijjo tuleesa akawulula. Kakati bano bamoddo bagenda kumira akawulula kattirawo kamanyi. Era nafudde. Modo luzungu version. Muluzungu. Muluzungu. Akalulu kano ketugendamu twandigenze mu birabo. Afuna ebirabo ebingi mumanyi okujja ebirabo bya TikTok. Mumanyi okujja ebirabo bya TikTok mu akawunti eno. Babijjayo batya. Awo muteeseemu science mu kalulu kano. Nsijja kuyamba tugende mu birabo asike ebirabo ebingi. Kubanga modo abadde akuwakanya mbu tolina bakuwagira. Banna. Bamuwagira ba TikTok bazibu. Nawo wakanya modo nti omusingo obuwagizi wano. Nnyo. N'obulungi. Ina mu birabo asinga ebirabo ebingi. Yabawa. Modo sente ffe tulina akalulu. Modo tugenze mu luzungu version kusaba kalulu. Ladies and gentlemen, thank you very much. And I want to congratulate you in the first place and ask for your votes. First of all, if I become the president of this country, there will be no discrimination in anything. You will be loved and you will be getting free medication. You will be, the passport of Uganda will be visa-free to several countries. Number two, I will make sure the hospitals are filled with the medicine and the HIV medication would be coming on time, and many things, including schools, free education, even in universities, and a lot of jobs would be allowed. Now, yeah, give me your vote. Terms of gifts. Yeah, give me your gifts. Ebirabo ebingi abo bwe bululu. Njagala kusinga mwami ono bululu. Kale, tuliwo English version. Tutandike ebirabo. Ladies and gentlemen, ngenda kulujja mu social study. Tugenda okozesa SST. Ladies and gentlemen, my name is Omugenzi Boogere Peterson. I'm going to be your president in a good way. But I request to you to give me gifts right now. Because this vote is needed gifts. Because the Biamukama Kabata is want gifts.
Now, please vote me. I'm going to do this thing Wamanga. I'm going to do free road. I'm going to do free landlord. I'm going to do free education. I'm going to do free internet. Everywhere Wi-Fi is around. But you come on and use it what you want. I'm going to do free Bamalaya. 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 Oh, Bamalaya is free. Bana. Basoga. O na kozeseza oluzungu yalowooza nti ffe abatasoma tuzirabirabo. Abasoga mwena mwide wano mulonde mumpa akalulu tukonto omukazi ono ekigo. Nankogo nimbagambira nize in fact give me votes. Atia abasiramu modaloza tetuyina manyi laira ila la jihuna nalia ya dama ya mujemu mpai akalulu atia ni nyambuka mururu gwala atika namekiriasa itomeketa dunu mataya atimida ekulu ba